waliwo omwana gwe mulaba ku Independence Monument eri ku wansi wa Sheraton, omwana nga bamusitula wansi ng'agenda waggulu, naye ono omwana yatandika n'ayimirira n'amagulu ge n'atandika olugendo okutambula, naye mulaba ng'alina amaanyi omwana oyo. Kati n'akula muvubuka n'atuukusa ono omukulu w'omu maaso alinga omukulembeze, ayina ebendera gy'akutte eya Uganda gy'atambuza ng'akulembedde banne bonna, ng'erimu abasajja n'abakyala bonna bakwatidde wamu, kati ekiraga nti Uganda olugendo lwebadde eyitamu ate egenda nga erinnya si kudda okuva wansi. So this one, we start with a child who is a boy, but then as he grows up, it's like we are looking at the different sexes, but then we are looking at the child generally growing up. The monument of the unknown soldier, oba ekijjukizo ky'abaserikale ab'omu Uganda yonna abafiira ensi yaffe. Kigendererwa ky'ekifaananyi kino kyakugumya bannayuganda okufiira ensi yaabwe, bagifiire Uganda, beteekateeke wakyetaagisa bakole ekyo nekyetaagisa, naye tukuume ensi yaffe. Si mu ntalo zokka, buli omu kyakola